Hello. Is this Isma? It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning, and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma omuntu wa government sagara weyisenga bano ba hooligans maze nakungambira bino ebigenda maaso ku intaneti nsonga za airport ozimanyi. So yes, sagara ogende maaso postinga abantu abo njagala wesonyi ensonga za airport zageze mu authority ezibivunanyizibwako. Mbadde nkusaba obyesonyiwe sagara wefule nnyo hiro. Kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebwo saagala nziremu kubira essimu ku nsonga y'emu. Ontegeera bulungi, ontegedde? Ekikulu sikuntegeera, ekikulu kufuna message yange nsobole nte kutuuseeko bulungi. Yes, bye mwakoze si bibi birungi naye kyenkugambye ceasefire. My friend, obubaka bwange bwe saagala nziremu kukubira oba tosobola kufunayo warning, ebirala saagala kumanya, so njakola ekyetaagisa.